Omwana omuwala yali yafumbirwa Sheikh. Bwe yafumbirwa Sheikh nga bw'omanya ebyobufumbo banaye obufumbo si bwangu. Olina obuyingira naddala ng'omanye omuntu gw'oyingidde naye. Fumbo komera. Nedda obufumbo si komera. Buli omu abumanyi lulwe. Obufumbo ky'obufuula kye bubeera. Wosalawo bubeere komera busobola bubeere komera. Okay. Wosalawo bubeere London. Busobola okufuuka London. Wagamba nti tuli ku Miami Beach. Gye mubeera all the time. So kati obufumbo we butewe buli. Omuwala yafumbirwa Sheikh. Yeah. Sheikh namugira, Sheikh namufunira wasula, namugulira emmotoka, namutwala e Makka. Kweje emyaka. Pulira bamu bagamba nti muka Sheikh olwokuba mutini mukulu. Naye simanyi ndaba muto. Wenjogeza ekifaananyi muto. N'ekirala byabadde ayogera ku media tebyogerebwa mukazi mukulu. Newankubadde wali abakyala abakulu kale abataakula bulungi. Naye muto. N'eddoboozi lye lirabika nti alayika muto. Naye nze nkubuulira ebiri ku media. So yamukolera ebintu ebyenjawulo. Ebintu bingi. Ebiraga nti yali amwagala. Naye ye omuwala agamba nti balamu be beefuga obufumbo. Nga be bategeerera ani? Sheikh. So kati omuwala n'awulira nga kimutuuse ku nerves. N'ekyokulala nga bayombanga ne Sheikh buli kiseera Sheikh ng'akuba omuwala. N'emizezeze emirala emibi abasajja gye bakola. Omuwala byannyonnyola. Okay. Kati n'awulira nga anaagingibwa ne batuuka okwawukana. Omuwala n'ajja ku media n'akubira omu ku bannamawulire kuno ku mutimbagano. Omwami Umaru Kakande n'abimunyumiza. N'amunyumiza bwe biti n'ayanika Sheikh. Byonna ebi wakati mu bufumbo. Amakanzu gonna bw'ati. N'agateeka waggulu. N'agateeka ku mutwe. Ebitiibwa byonna. Buli kimu. Yakimwambudde. N'akimwambula. Byonna ng'abinyumiza abantu. So kati munnange Sheikh akatambi kamutuukako ng'abiraba ng'abyekennenya Sheikh yagwawo ekigo. Lwakuba tetwamulabako. Naye eri vidiyo yali akusuulawo. Ne waali badde ggwe. Gye bakola ku Sheikh. Maama nnyabo. Yali akusuulawo ekigo. Kwetebereza mu kiti ky'owa Sheikh. Omuntu ng'akwambudde wenningoye bw'ati. Abiwadde abantu publicity. Sheikh Erias Kigozi musajja wa kitiibwa. Alina ebitiibwa byawo. Musajja wa kitiibwa nnyo. Akola charities eri abantu ab'enjawulo ekaramoja buli wamu. So kale ffe kwe tumumanyidde. Kuba muntu wa mawulire. Yezimbidde ekitiibwa kye ky'amaanyi nnyo. So kati ebintu ng'ebyo kumuggyako ku mugongo. Batuuka batyo sibo wa mawulire kwa kati nsonda ze owa mawulire yakola omulimu ogw'okuba nti nno publicizinga emboozi ya Sheikh. Na kati anti awo Sheikh amala okubiraba. Baganda be badduka mu nnyumba bateeka obutambi ku mutimbagano saka kuweereza. Baganda ba Sheikh be babiteekayo. Bateeka tetumanyi oba be babisuulayo naye ffe twalaba buno obweddogo bw'ani yabuteekayo. Nga bagize nga balabye eddogo mbuno omwana omuwala yali akozesa mu maka ekyaviirako Sheikh okuba omuwala. Naye gwe atateekawo eddogo otegeera oti eddogo bwe liri. Tomanyi oyinza ofukula. N'olisanga. N'oligwako. Ne Mukamoli nalyo n'oliraba n'olisika. Nga lirabika. Lwakuba nti kale nalabye nga naye ze theory gye nnina nga tebalitya. Nakyo kyanneewunyisizza. Kuba nti tebalitya. Airbnb home ge maka agapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Theory gye nnina ku balamu babogerako birala. However nze ndi special mulamu. Bwebyo biri okay. Nze siringiriza bufumbo bwa muganda nge lwaki. Nze nange ndi busy. Very busy.
naye abalala babubeeramu nga buli ddakiika eriiso bamulamu bambi baddeya mufune ku mirimu mufune ebyokukola banoonye ku mirimu batandika okukola oba banoonye ku bufumbo bafumbirwe kubanga bw'obeera oli idle ogenda tunuulira ebintu bya muganda wo byakoze ate bwe kijja nga muganda wammwe mugagga nga yekka ye mugagga aliyo gajja bigira ne gujja bagira mulaba ng'omukazi azanyira mu byabugagga okitegeera bamulamu nga bafuukuuza lwaki bamulamu babeera nnyo singo baba balungi bamulamu baba balungi bamulamu be bamu ku bawala abalungi kyovola ababeera singo akola kimu kyakujja like kukebera ki ekitatambula bulungi mu bufumbo bwa muganda wange naye ng'ate bwoba buba buli luddawa naye nze mbabulire ekyokola munno nawe bagenda kikola at some point mulamu ogenda tuuka ekiseera ofumbirwe nga wayisa bubi munno naawe eriyo omuntu omulala agenda okuyisa obubi kikiriza okigaana bamulamu nga beefuukuuza nga bajjayo eddogo epitirivu bwe biti nga basooka basaakanya baaba olirabye olabye omwana omuwala kyabadde akola omwana n'aleeta eddogo okufa obufi omwana n'aleeta eddogo wano wali bannaye ne basooka bafukuuza entuumu y'omulogo byonna ne babijjayo weegutya omulogo omuyitirivu ogujjudde nga ne bateekaawo omugundi bamulamu kubeera nga bakipinga law and order in a brother's home ate bo ani akipinga law and order in their homes bamulamu beeri bamulamu bali abalala mulamu tumulamu okay naye nga mu mbeera ey'okusiba munnamawulire kigolooza ekitatambudde bulungi ani yafunye bubi munne munnamawulire yalemezaako nnyo is it a pressure nga story emaze kugendayo okusinziira kale ku kitibwa kya Sheikh n'ebintu ebyafulumye ebe ewulikika nga defamation how I'm thinking nsobola okuwa omukazi platform nenoonya ne Sheikh naye ye Sheikh waali ali available Sheikh tali available that's what I think kubanga bwe buzibu naffe bwe tusanga naye the fact ne balamu batadde eddogo ku gundi ku media eriraga nti eri exposing oli omuwala kitegeeza babadde bagudde draw n'omuwala alina okwedifendinga n'ekyokulala mpozi bwe nzirako ku side eri ensoose ku side endala ya Sheikh n'enku opinion yange kati bwe nzira ku side ey'omunnamawulire mulimu gw'omunnamawulire okubuuza buli kibuuzo yes true bwe gwakibuuza kiri gy'oli okugamba nti ekyo sijja kidda naye yajja kubuuza buli kimu okitegeera kyovola abantu bagamba nnyo nti no bwe bajja kukozesa ensobi weegendereze omunnamawulire akozesa ensobi kubanga omulimu gw'abannamawulire kubuuza bibuuzo nze kyenja okwongerako nti bannange buli babeera nga bakolako eggulire w'owulira nga tosobola kujja kuwa sayidi yo byonna ebiddako bireke nga we biri naye nawe olina chance okuvaayo ne weedifendinga kuba lyeggulire lijja kutambula nga weeriri ku muwala ne katambika eddogo ketwalabye kiriwo ekyasooka okuvaayo omuwala yeyasooka okuexposinga balamu ne baleeta eddogo omuwala lyabadde akola mu nju naye omuwala tusobola omu excusinga nti mu kifaananyi muto obuto ate tebukufuula mu wutta ensonga ku lwaki abantu bafumbirwa nga baliko basinga balina parental guidance basobole okubagaidinga mu marriages zaabwe kati okuddukira ku social media lwaki teyasooka n'addukira ewaabwe oba si kyo yalinobye n'agenda e Dubai tewaliwo kisinga kuluma musajja nga kunoba n'olinnyo ennyonyi n'akulaba ku nnyonyi edda we twanobanga ng'ogenda waka kati bw'onoba olinnya nnyonyi n'akulaba ku nnyonyi tonzijukiza embeera gye nasangamu ekisi wange ng'ali bulungi kyannuma so nze ngamba she should have let go tone nakunyumiza nasanga ekisi nalumwa nga kishenye nga yaka lwaki abasajja we mukyawa abakazi mbeera mwagala babeeraawo nga bali stressed wekinyuma ate era okyasobola yagaliza ofune ate okyasobola obeeraawo ne muzannyamu era ne ex-wom naye nga tanyirira aba aswaza okulaga mu bantu kituufu oba osobola okubuulira abantu nti oyo gayi yali ex wange kituufu naye nkubuulire naye ojje weegendereza omuwala anyirira buli omu aba amwesibako oyo Kigozi nze nali mugira oyo yali wange kuba onyirira naye bw'oba tonyirira teri ayagala kulagayo kyensaba
ne Sheikh wabeerawo opportunity evaayo okunyonyola ve yannyonnyole annyonnyole eggwanga ebintu bibalansinge sisuubire nga Sheikh asobola okunyonyola naye abantu bagenda obbanoonyanga buli omu yeekweka bwekwese si mu mulimu bunyonyi kubanga n'omwana omuwala naye twagezezzaako munoonya nga agali mu nkubo gagamba nti essimu baagimugjeeko kati ali ku kibambi tetumanyi kyaliko singa twamuleesedde of course naawe otumanyi mubeereyo nga munoonya naye kati kambuuze kati wakati mumbeere nera mukyamunoonya atubulireko ddala ku kituufu maaso ku maaso lwaki akuba ssimu ali Bulaaya tali wano ajje mu kamera ayogere envozi nnyingi eya respect abantu bakyanoonya respect twali tumanyi Pallaso yekka ayagala respect kiki kyoyogerako omwana Helen Lukoma akedde ku makya nagamu respect ng'abakulu respect ya kika ki gyayagala agambye nti ku myaka ana bakulu baani tamanyi oba Kataleyani Kando aweze emyaka banaafunako ku byalina Helen aweze emyaka bwagambye oba ejjambi yebaddewo bw'obeera toyagala kwogera ku kintu tokyogerako abaana abato nabo bantu okitegeera omuntu akubuuzizza ekibuuzo olw'okuba okitwala nti muto mu industry ate naawe okozesezza ebigambo ebimuvoola bano abaana bato bantu kyovola abagenda bavuma ate mubuukeko waya ate mukolime ate mufune entondo z'ekikadde bamuvumye bavudde ku ki anti waliwo interview yadda by the way kyekandoza bakataleya gye babadde bali mu kuddamu naye eyo interview kyenzijukira yadda bwe baabuuliza Helen Lukoma nti oba amagezi ki gayinza okuwa bakataleya Kando in the industry like n'abalashinga out n'alaga nti tayagala kumanya about them and all those things nga tabalabawo ezzalawo so kati nabo bwe bababuuza about how baafunye chance abannamawulire ne bababuuza about Helen Lukoma abaana ne bagamba nti tebamanyi music Helen Lukoma gwe yakuba so they don't know her abaana bajjewo ezzalawo eryo libazzalawo eriyitiridde ate naawe Hadijah so bagambye nti music tebamuwulirangako atize enkuwa amawulire gennyini amazina bagamanya kale bwe baba tebamanyi music bakimanyi nti yazinako kale simanyi oba ebyo bo babimanyi naye batunulidde music kubanga bino ziro simpaka z'abadansa kuno kuyimba so this omwana omungi gwayimbye tebamumanyi ebyo tebabitegeera bunja kufumba tebabumanyi ebyo byonna tebabimanyi nti bo bino si byakuzina kati bo mukutwaliza mu kiki bamanyi ku Helen Lukoma nti tebalina ne Range Rover gyavuga eriko amannya ge bagambye tebamanyi omwami ow'omuwendo obwa ssente empitivu tebamumanyi nti ebyo kale abalala balayika babimanyi naye eyo ye nga Kataleyani Kando tebamanyi onfuna bwe byatuuse ku Helen Lukoma yavuddeko Helen Lukoma yanyiize n'agamba nti ku myaka ana ebintu byalina tamanyi nti oba obuwala obubiri yabuyise obuwala obubiri obwo obuwala obubiri simanyi oba buli bifuna kuba ayina emmotoka Range Rover ayina abaana n'agamba nti she's a mother bwe babeera tebazaalangako teboogera ku baani ku bamaama kubanga abazaala kati because she's a mom tegeera she's a mom kigambo omwana bannange kuzaala tumala gati eri pamu bannange ebintu bino ebyokuzaala byawukane mu music mukwano ebintu byokuzaala mbijje mu music dia temukisussa eno wetunaagenda muleeba nga tutuukayo kati essaayi tuli ku muziki oshegedde jayo nja kufumba ojjeyo neki obuyimba bw'abaana bano kati awo okoleki otandika naye bino kati sagala kwogera bubi naye ng'ate somewhere somehow ani gundi ono Helen Lukoma abadde mutuufu nti mu industry naye bino ebyannina kino ku myaka gino nfunye kino si bye tubaddeko oshege naye ku babiri ani asinga buhiiti wadde bano bakajja Helen abaddewo ani asinga buhiiti awo kale just Helen katugambe nti legend si mu bubi oba kasangwawo naye bombi balina okuwaŋŋana ekitiibwa Helen alina okuwa nabali nabo balina omuwa ekitiibwa
so si byakugamba nti nozo olwokuba ndi maama eno music industry si bya maama bakataliya bafukamire naye si bino si bya maama si byaki era in fact Ellen Lukoma nzira mu musanja fukamira at 40 nga ne jambi olusemanyo naye nze njagala okubulira ekintu kino tewaliwo amanyira muntu nga ye tamanyiddwa batono nnyo okitegeera omuntu asooka ku feeling offended naye n'asooka zza omuliro onfuna tebabeera watali muliro katale ankando tebayinza kumala gava mu bbanga ne bajja ne bavuma Ellen Lukoma tekisoboka oba abaana abo bagyewulira kubuukira bantu bakulu naye bakabuukira bameka ng'oggyeko Ellen anti omukulu ab'omu n'abalabisa ne tugamba nti bonna bababuukira akuguno omutimbagano mukwano twali badde twabiwulirako naye nze just kyenyinza obagamba nti bonna bawaŋŋana ebitiibwa kuba ng'oggyeko ebyokubeera nti ono maama ono si maama bonna bakyala naye kati akagambo respect ako nga kakyasa ensangi zino respect awe tuli kati naye nze ndi ready okurespectinga buli yenna ndrespectinga okujjako oyo yekka atampadde ekitiibwa sijja kikuwa ate munaye buli asaba ekitiibwa leero gwewunzika nze nja kurespectinga oyo yeewadde ekitiibwa nga nange akimpadde naye twetaaga osaba respect oba respect erina tusanga mu bikolwa byaffe era erina tusanga mu bikolwa byaffe awo wenkugambira nti kirabika bano abaana nabo baawuliramuko bubi yabayisaamuko eggaali nze ngajjukira bulungi amawulire ago bambi ko Range Rover yajja essiziri waggulu ndowooza nga zimufuuyeeko naye life y'abasita banna esanyusa ffe weetuli ate ffe mutusenseko ama sikyo kyekyo respect ku respect why eddogo lifuuse eddogo omwana omuwala Carol Nantongo ejjo mu interview ng'agamba nti omukyalo omukulu yamuloga naye byadde byetaagisa kati bino byabadde byetaagisa wakati ndaba eyamuloga mbu yamuloga amabegako kyokka ndaba ate ku mulundi guno waayimbye ennyimba ez'akabi nti naate nga omukyalo oyo maama mulamba w'abaana kati ng'olwafa ki ne Karo nti baagaddeko omu nti era Karo yagwa n'eddalu n'avaako eddi Karo wali oguddeko ku ate yeyeeyogeredde nti pusa yabbulaka alimba Karo tetukulabako ng'ogudde eddalu mbu pusa yabbulaka yajja mu nnyumba gwe tewagiraba bannayiba balina pusi tewagiraba pusi yagamba pusi yajja nga mu kikomera terabikangako neeyigira paka mu nnyumba ya Karo wakana ebintu byatuuka ku Karo yeyeeyogeredde ddala nga biva mu kamwake eri pusi ya kala kisi ya bbulaaka pusi asawa okubeera nga ya bbulaaka naye nga togirabangako ku UBC oyinza okuba nga togirabangako ku UBC pusi eyo kati Karo kikyagamba kati mbu baali basula mu kalina pusi neebuuka mu bbanga wesu nayigira mu nnyumba ya Karo Nantongo pusi ngebuuka etya olwo nga kaddugavu zikiziki ng'evaawa edda wa Karo agirengere embu Karo yali eri pusi tagirabangako yadde ne mu kikomera yadde n'awantu ali mu ntebe anywa kacaayi ali mu ntebe pusi ebuuka mu bbanga eti weswi paka mu nju mulabira awo ng'ali naani yalimu oba ne maama we ne muganda we maama we nga tasula mu kalina mbukati awo pusi bwe mala okubuuka mu nnyumba Karo n'agwa eri bambi mukazi wattu amala okugwa eri mukazi wattu amaaso ne gawanika waggulu bwe gati nga takyasobola kussa mbukati ne bajja ne bamuyoolayoola yogayoga wuyo bamututte mu ddwaliro agenda okudda engulu Karo lindako mu ddwaliro awo enjagala saaga ddwaliro kikaaki ezzungu egganda eddwaliro egganda yagambye nti bo awo mulabe basenga kulannama nti eddwaliro egganda kisinziira ekikututteyo okitegeera si buli omu nti naagenda kukolayo kikyamu abamu bwe bagenda kwejjanjaba eddwaliro egganda mbu naagenda okudda engulu nga bamugamba nti yabadde amaaso gakanuse bwe gati ng'enviiri zonna nkyafu mulimu ettaka kati mpozi ate wesitaategedde teyanyumiza ku paati y'ettaka awo enviiri zaabunazitya ettaka kuba mu kalina waggulu yakoma okutegeera ng'agudde wansi oba kati bwe yagwa ku tayiro oba ate awo n'adduka emisinde n'agwa eddalu mbu kati enviiri zino zonna ne zibuna ettaka
kubanga kalina webeera wabweru wabawo peva. You don't seem to believe my story. Nja mmala gakkiriza mpola mpola. You don't seem to believe my story, but this is my musician narrating. Nagamba nti era. My musician too. You're a musician too. Njagala kalo bana. Okitegeera kati era nawulidde muli eri bambi ennyiike ng'enkutte. Ne ŋŋamba ani yaloga kalo Nantongo. Bambi. Lwaki tatubuulirako kw'oyo omuyimbi ne tumuwalanirako? Kati pusi yaddawa. Kati mbu pusi awe we yabuulira ng'azirise ye teyategeera pusi gyeraze. Ekitegeeza kati kala atya pusi enzirugavu. Era kati bw'alaba pusi enzirugavu aba alowooza bajjajja bazze ng'adduka emisinde. Yayiga lesoni bambi. Kati wetwogerera lwaki yabyogeddeko byazzeemu. Omuntu bakuyita n'oyogera ku experience yo ojjo nkyaze nkunyumiza experience yange. Tumanye baani abandoga abakulinyisa kalina amaninyisa kalina so mpulira bambi karo agenda wa pastor Bujingo mbu byaggwawo yabimalira ku gundi ku ddwaliro egganda. Tebyali mu bapastor tebyali mu kusaba nti batambula tajja kwegaana. Ate omuyimbi oyo namwagadde ayogera amazima teyeekuusakuusa kwegaana abaana abalala banajja bakimanyi nti ajja ttambula si wa bulijjo si keeki naye kayimba bulungi karo ayimba bulungi n'ekyokulala ali very calm nsinkanyeko abayimbi abamu ngagiwanika ng'oli agiwanika nesukka emmotoka ez'ebbeeyi zonna eziriwo era nze kubako limu nange nenkola ebyange simu ababeera bavuga mu ennene naye naawe twalisosa ate abakulabye mu paakingi abakusanze mu maaso. HK Media representing ku Captain Music gwe tubadde naye nabagamba ajja kuba nga tujoyininga mu budde bwe tuba tufunyeewo nga twogera byotategedde ku social media to be breaking it down mu ngeri eri kind funny. Thank you. Yeah. We are here to laugh, no beef. We're not here to stress you. No beef. But we are here to inform you. Exactly. Mungeri ate eri entertaining. Exactly. That is edutaining. Exactly. So you should sit down or enjoy a cartoon now. Funa bufunyi popcorn. Yeah. Chai. Obeere nga atonyumirwa emboozi. Exactly. Anytime wotulabira. Yeah. Obutebe tukozesa bwa HK Media. Microphone ya HK Media. Tompereza mpala saga ateka abantu ku pressure nze gwe muze gwange obaleka ne bakulabira awo saga akuteka mutino mu ku pressure amaloki amasaati gaffe gali wagotunda t-shirts weziri match za HK Media mutuguleko t-shirts twakoye abantu otwogerako nti tusabiriza so kati t-shirts zino tuzitunda ne tuziza mirimu ja HK Media chovola balujja yegombye obutebe bwange ngenda naye mugulirayo obutebe yabuwandiikako era toyina kuwandikako buliko HK so zituyambako okuddukanya emirimu gya HK Media gwe wenange onjagala oyagala channel yange oyagala emirimu gyenkola mutuguleko t-shirts jumpers capes key holders byonna biriko HK Media. N'abakwagala kubisinga ku bino bakusange ku HK Media ku mukutu gwange Hadijah Kigozi YouTube subscribing TikTok Hadijah Kigozi Facebook yange ya kabinyi ekuba kale views zenfuna ku Facebook ne balance funa ku YouTube abero mazo wanike bangu mba nfuse international very international badde nsaba abagaggabo banje kyeyo abagagga bange ng'abali wabagagga bagwako ku channel mundogana no Speed Express simulaba mundoga nakati mulinze Coffee Academy simulaba Mr. Albert yafunamuko just a setback sente nezikenderamu katini naye nga kya operating nga chovola bantu yakendezaako abakozi nange nze ku omu kwabo akasengejja bikagira nakakunguta naga Hadijah nawe dderi ebbali banzijako banzijako tolaba bulijjo video zange it's been 6 months now kati okomye obukomi ku Speed Express banzijako tebanzizaako era nakati tebaliiko ninako aba Rest Coffee Academy naye era naye agenda vaako banaye mulozenzi naye ze sibafaako muloge tonolabye ennaku bwetyo beba kakati ngenda kuwa kubanga abangi kubanze nyina abayitirivu nnyo thank you so much yagaliza ofune nja kuwa kubanga abangi so with time wenaba maze okubeera nga mbajjamu omuzigo gonna nga balese tebalina musayi tebalina yadde n'ekikumi ng'oba asindikira
Zelujja Hadijah Kigozi emboozi wetu wetu weewomye amusubire emboozi endala efaananako weeti nga tukomyewo kubitambula ku social media okusingira ddala TikTok. Baba ka video kampiwe kati abasinga temubitegeera. Nolaba bulabi emboozi kati waliwo eyo gye nalabye gye tujja okwogerako. Simanyanga omukyala bamusibye basibye omwami omukyala ng'agenda ozaala. Omukyala n'afa. Wabirabye omulamu ne bagutwala ku poliisi. Nabirabye. Tujja kudda nabyo. N'ebirala ebisinga ku ebyo. Katonda batukuumire. Amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.